Omuwala ataddewo feeling azinye obulungi ku luyimba lwa Lifeist olwa Fik Fameica yino video yeewangulidde amenya likodi so nga ne zi birthday wali wonna wonna so nga n'omwami Bobiwine Awaaze omuliro ku bakozesa obubi intaneti ne bavoola obuganda bamutajamya nti nanyini ddoboozi wali mwennyini mbeera ntusinabye okujamya nti yugi kambikuwe. Bobiwine avuddeyoko n'assa ekiwandiiko kye ku Facebook nga agezaako munange nga okugamba omukyala ne yabadde alabikidde mu katambi nga abavoora omukyala n'abagereka kosa ne Katikkiro naye nga ekiwandiiko kye kyabadde kigamba ekya Bobiwine nti ndabye akatambi akenyamiza nga omukyala omu ayambadde ebyambalo bya people power mu kwekalakaasa e Boston newankubadde nga tuwagira abantu baffe okwekalakaasa mu ddembe nga bawakanya ebibanyiga byonna. Kino kyabadde kya buswavu eri ffenna okulaba Nalubwama nga avoola mama n'abagereka ne Katikkiro. Eno si yenkola oba endowooza yaffe nga aba people power oba nuupu. Tuvumirira enneeyisa oba enjogera yonna evoola obuganda. Abalabe baffe baagala kulaba nga twetemyemu ebiwaanyi awo balyoke basobole okutufuga nga tetusobola kwegatta kubalwanyisa. Kuno n'ayongerako n'agamba nti no nsaba bonna abavoola ennono nga bambadde ebyambalo byaffe bakikomye amangu ddala. Omuntu yenna ayambala ngaffe n'akola ebivoola eri embuga abeera n'ekigendererwa ekyokutufaananyiriza nga balabe ba Buganda ekitali kituufu. Ayi Katonda Mukama akuume kabaka waffe. Bwekityo ekiwandiiko kya Bobiwine bwe kyabadde kigamba ku mukutu gwe gwa Facebook naye nga bwekityo bwe kitambudde jamya nti yugi. Naye ate nga nkozezaako ku luyimba lwa Lifeist olwa Fik Fameica mwana muwala ono akoze challenge ebadde ya bulabe nnyo kansooke njikuwe. Once in a while, Uganda no sinamu. The way that we don't push up a smile. Ddala ng'olinamu. We have to enjoy this life. Tuchakalenga tuchali malamu. Cause in my city. Ensonga ate omukyala Winnie Nwangi naye yazaalibwa nga Julayi 1989 emyaka 33.